Uganda y'enkya. So Buule nga tumaliza jaga tutunulye ddala kuba sector yo sector josinga nnyo ku reportingako for many years jozo reportingako it is art and culture. Tutunulire ku ndoza olwaliro katusambyeyo katugayo ne topic ya conduct y'abayimbi. I've seen the case ya Spice Diana, the contradictions like surrounding and everything surrounding that story. Chichi chetutalaba Buule. Ati amateeka bwe gati bwe gakola etteeka lirikirya litugamba kimu. He who alleges must prove. Yeah. Njoye na samwa omukulu asanyusa Ayogedde bulungi agadi yes Ayogedde bulungi. Oye nayogera nti munange sekitu yalidde embuzi yange oyina okujja n'onyonnyola yagiridde atya yagiridde mu kirooto bakiki akati ekiriwo nti abagamba nti nno mutabani waabwe yattiddwa wa Spice webali kitegeera era bakutte ekkubo ettuufu ennyo okitegeera mu Luganda tugamba bakuseeredde mu katale ate okayanira mu masaŋŋanzira akati babe batuyambye wano mu Uganda obuzibu bwe tuyina abantu abasinga bakayanira mu masaŋŋanzira naye ate bano bo bagenze mu mbuga ne bagamba na kino ekikola kiri bwekiti ne bwekiti okitegeera kati baba bawaabye katuleke etteeka likole ki libalamule newankubadde nga n'obugumingiriza mu tteeka nabo buki butono n'obwesigwa kiki kyenkugamba nze ng'omuwandiisi nagezezzaako n'enkwasaganya nanoonyeza kyamaani w'ekitundu bagamba abantu batta naye teyabimanyaako yadde ng'abeera okwo yadde nga chairman kati nekyo kati bannamawulire namwe mutandika kutunoonyeza red flags emiwaato egirimu kyema ntasobola kubeera ku kyalo abantu abangi ne bakuŋŋaana ne batta n'omuntu n'atamanya ekyo kisooka ekyokubiri bano bagamba yali alinnya ekikomera naye abamanyi wa Spice bamanyi nti waliyo embwa ekitegeera abakuumi ne kamera akati Spice batuyambi batuleetere ku footage wa kamera fetulageko omukulu akolaki eyo red flag alinnya neyo red flag nze ntandise okuyamba poliisi yaba poliisi naye ekyokubiri tukwate omulambo guli bwe bagukebera n'engoye ze gwalimu zikyaliwo bumba mulwana wabaawo DNA era temubulako oba akaviri akakutuka tukwate bana abantu gambe DNA ani ku bano yagwako ekyo nakyo kikola kisoboka kati n'ekirala tutandika okwebuuza taata omuvubuka agamba mu myaka egiyise 5 omuvubuka abadde agenda ngaawo abadde kyali nnyo wa Spice kati abadde anonawo ki era taata omuvubuka agamba nti yabadde agenda kutwalawo buloka ze ekitegeera agenda kutunda buloka ze nga bamusuubiza ayingire music ate n'ekirala muvubuka ye relative w'omulenzi atugamba esimu y'omuvubuka bagisigaza era bagyogererako bagamba lwaki temupowa ani ayogerera ku ssimu era kiki kyagamba okupowa oyo bandibadde bamukutte dda ekitegeera naye bannannyini mufumba bagamba batya nti ebintu ebikoleddwa mu Uganda wano mu guno omulembe tujja kubimanya nga eno gavumenti yagenda nga n'abamu baafa dda eteeza kati okubimanya essaawa kizibu era kati kyemba nkusuubiza gwagobera Spice n'agobera guno omusango tetugenda kumanya kituufu kigenda kuggwanga era ekyaka miliyoni naye yo omuyimbi gye mutimuleka si watono yakwamejja kuuza okay PR wise how Spice Diana has handled this she has not said anything yet she's a good woman era wabaawo yamugambye ekyo ekintu asirike busirisi asirike kubanga ye alina okwedistancinga naye mukwedistancinga sirika bw'oyogera okola ensobi kitegeera naye ekirala nti we have a very small community Uganda teyerabira ate n'ekirala tuzze tukigamba nti Spice wakati mu kukola pyara ensobi nyingi ezikoleddwamu baconcentratinze nnyo ku bintu ebitajja ebimu ebijja obbasuula mu nsa nze sirina nakyenejjusa kukugamba nti I would get surprised to tell me that a bouncer thumped that younger man
I won't get shocked because I know mwimbi esobola okwogera ku kamera but I know ate nayo lyamukwasaganya naye yeyandulinga nga kateera ayina ebintu bimu byakola noga really this man really threatening people doing this and this. That nonsense shouldn't be given any room in our society. So I'm so worried into a very young disciplined girl like Spice Bambi ye at the end ye afuse victim bintu byatamanyina kumanya si sense amuna Uganda Spice itanata ku muntu ne mukama we ne manager Roger tanata ku muntu temujajinga Roger temujajinga Spice mubaweyo mukisa ekitegeera kubanga ye yingini Roger ne Spice bajja kutuula bakirininga enyumba yaabwe balabe wensolo weziva zireme kuddamu kubanga olumu zinza zino okubikirwa ne zigira kitegeera ate n'ekirala abantu abamu tebakola ki tebeefiira n'ekirala ekiriyo y'omuyimbi yenna amaka g'abayimbi zafuuka ddanjoni z'abayaayi nababiragalala ate abongera bebasenga okukubirayo beebo nga temuli manyi simanyi abadde abba naye ng'abadde aderivalinga njaga ekitegeera olunga adde alina byaleeta engavana oba negotiation negaana ekitegeera bwoba omuyimbi kiki ekikufuuza amakaago ne studio ezo wali obuvubuka obutakwatagana osanga omuyimbi muntu ali serious ayina mbusimandi timu gundi nga kubeerako akawala akeeru keyegatta nako wayagalidde nga kali awo mayirungi gakakubakubadda n'otulenzi otukutte akaveera mujjuda mayirungi n'emisokoto gy'enjaga n'essimu kati ng'ategeeramu yalaninga social media yaliwali lina eggwanga lyafa tuli ku lwaffe by the way we are on our own lina eggwanga Ugandans are on their own tuli ku lwaffe tetusobola kudda ngulu tudda tutyengulu nye Katonda yennyini alina otusabira tukyalikola musumba asobola tugoba mu muzibu gwatulumba so otunuulira ebintu nga byonna ate n'ekirala mu bannayuganda mulekera okulowooza ennyo ku Uganda bw'onoolowooza ku Uganda ojja kaddiira bwereere nakufuna bizibu mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto.